Awo abantu abaffe bwe bagoba mu paalamenti olw'okuba tebalina buyigirize ebintu ebifaanana bwe bityo bitukwasa ensonyi abamu ku ffe netugamba nti ensi egenda mu maaso oba edda mabega. Ekyo ssebo ekitiibwa Mathias Mpuuga ejja kutuyamba nnyo mu bintu bino, era kyova olaba nti nze bwe babiŋŋamba oba ongezaako okugaana nati mulimba njagala ekintu kitereere era amangu ddala nga kiteredde awo nga mbita. Nebaza nnyo bannange ani atukiikiridde alabe wekitiibwa Sewanyana fe abasomera ebyo Bishop Dungusa tuyita tutya Bishop Dungu Gardens nange bampereza obubaka bw'amaanyi n'abatakansi abanteekako olw'empaka nga tebanneebuuzizzaako ku bukulembeze obwo. Nebaza n'aba Rotary International olw'obubaka bwe bampereza obuzzaamu amaanyi. Bannange obubaka bubadde bungi ate nga bunene, naye bwonna nja kubwebaza. Nange nti gw'omwana wange omwana ono yazaalibwa 16 April 1964 namuzaala ndi ddala era kumpi tukulidde wamu kyabadde mutwala nga mwanyi ebirala katikkiro ndibikubuulira. Yafumbirwa ye n'obufumbo ne bumala emyaka 4. Kyokka okumanya omwana wange oyo abadde mwana muto yali akyali muvubuka bulungi naye ku bufumbo bwe teyagattako. Badde nga nti oba temukiwulidde omwana teyagattako. Katonda n'amuwa omwana omu yegye kwanazziwa maka nalese mu Amerika. Nga bagambye yasomera mu ssomero lino ery'abajjajjaabe ery'enzizi primary, n'avaawo n'agenda mu St Clair Primary School Enkoni, n'agenda e Kalungu Girls Secondary School. Lino lyatendekanga nnyo ebintu ebyenjawulo. Bwe yavaawo n'agenda mu St Teresa Secondary School Rwanda, n'akolera A-level n'agikolera Makerere High School, n'agenda Enkumba College n'afunayo diploma of business administration ne banking, era yali akola mu Gold Trust Bank. Kakati muzukulu wange oyo muzukulu wange gwe ngambye Jennifer, ate naye yambaayo omwana yitaba muzukulu wange ate oyo mwana wange. Tola bwe nkuze owekitiibwa abo bayita bazukulu bati nakameka. Kale nebaza Mukama Katonda mpadde amaanyi kuyimirira mu maaso gammwe nenjogera ku mwana wange, era nsaba Mukama Katonda omwana wange namakula, mwana wange namakula nga bw'obadde ojjumbira ennyo ensonga za Katonda n'eza Bikira Mariya. Mukama Katonda akusaasira ebyakusobako, bw'aba akulamula akulamuza ekisa. Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka bw'atusinze nnyo twakuumye bubi. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.
Oweekitiibwa Kyagulanyi yangu otusaasireko. Mutwale eri tuli mu kufiirwa. Mukadde waffe ow'ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda ate mukoddomi wange kitaffe ow'ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda yawummula ate kitaffe ow'ekitiibwa mulwanya muli semwogerere ssebo Katikkiro wa Buganda yawummula abakulembeze baffe mwenna mu ddiini ssebo leader of opposition meya we Masaka honorable zake ab'ebitiibwa mwenna mu nnono mu ddiini n'ebyobufuzi bakungubazi bannaffe mwenna kitalo nnyo kitalo ddala. Ku mikolo nno guno singa gibadde gya bulijjo oba oliawo sandigidde ddala kubanga mbadde kikeerezi, naye engeri yeri nti okutuukira ddala engeri yokka gye tusobola okulaga okusaasira kwaffe eri kitaffe newankubadde mbadde leeti ngambe waakiri kanyambale galubindi nyingire nga tebandaba. Ku makya tubadde mu katawuko n'owekitiibwa Mathias Mpuuga era oba oliawo singa tetwakkanyiza ku nkola gye tukoze ffenna twandituuse leeti. Twabadde tulina bye tukwasaganya naye nga mwe mulina okuzza abannyinaffe abakakomawo kati be mbadde nyina okurisiivinga lyoke nsimbule, so ne tukkaanya mukulu wange yansookeyo ne bwe naatuuka leeti n'abantuuse. Mukadde wange ow'ekitiibwa mulwanya muli semwogerere kitalo nnyo ekya mwannyinaffe kitalo ddala. Wano mu Buganda tulina amannya getuteekawo ag'okusaasira nti omukyala afiiriddwa omwami abeera namwandu oba omwami tumuyita semwandu, abaana babeera bamulekwa naye tetulina linnya lye tutuuma muzadde afiiriddwa mwana. Kitegeeza nti oba oliawo peyini eyo terina imagined naye tukusaasira nnyo. Nze nafuna omukisa ne kusisinkanako mu Amerika ng'oli mu modu nnungi nnyo 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 ng'oseka, so ate oluvannyuma lwe nayogerako ne Sylvia nambikira ebigambo byanzigwako. Naye tukusaasira mukadde wange, tukwenyumirizaamu, oba oliawo kyandibadde ate ekiseera eky'essanyu mwe twandifunidde omukisa okusiima nga ku birthday yo oba ennaku bwe zityo, naye era olw'otufuna omukisa nga Mukama akkiriza tukusiima ssebo olw'okutukumaakuma, olw'okutugatta naddala ffe ng'abaana ba Buganda. Oba oliawo abantu tebamanyi nti nze gaamu angatte ennyo ne Honorable Mpuuga yeggwe mukadde waffe ow'ekitiibwa. Oba oliawo abantu tebamanyi nti gaamu agatta generations ez'enjawulo mu bakulembeze wano mu Buganda be bakulembeze nga mmwe. Ssebo tukwenyumirizaamu era nja kusaba ne bakadde baffe mwenna mutugatte kubanga historically wano mu Buganda abadde nga bavaawo abakulembeze naye nga tetwekuza ffeka nga mmwe mutukuza bassebo ne bannyabo. Tuli baana bamwe era taata okyogeddeko wano ekinsanyusa nnyo. Munange tulinamu abantu ab'ensa naye twetaaga guidance eri bakadde baffe, twetaaga guidance eri abo betuwa ebitiibwa. Nga bwe mmanyi nti ensi gye tulimu olunaku lwaleero abantu batya omuntu okusinga bwe batya Katonda, abantu baagala ssente okusinga bwe baagala values, naye era mmwe bakadde baffe mwe be tutambulirako, tubeenyumirizaamu, tubeesiga era twagala nnyo guidance okuva gye muli. Mutugaidinge bakadde baffe, mutugaidinge, mutulage ekkubo. Tuli bavubuka bato, tulina amaanyi mangi n'obusungu tulina bungi. Ate
waliwo ensonga ezitunyiiza tuyinza okuba buli we twogera bagamba mwe temumanyi Uganda gyevudde newankubadde ebyafaayo ebimu tubiraba nga Uganda yali ebaddeko bulungi okusingamu. Tuyinza okuba tetumanyi nnyo byafaayo kuba tetwaliwo naye kati bwetuli tulaba ebiriwo tebyamini telwabirabako naye tulaba olwaleero nti bawamba abaana ba Buganda ne babatta ne bababuzaawo. Tulaba olwaleero tuwano mu Buganda abazadde bangi bazisa abaana baabwe nga si bamukisa nga ffe tumwanyinaffe yalwaddeko naye babuzibwawo n'abaabo bennyini abaali balowooza nti bo bali outstanding. So twagala guidance eyo from you our elders because either way eno embeera twagala givaamu ate tulina okugivaamu. Twagala tubeere sure gye tulaga nga tulina mu bakadde baffe. Of course tulina bakadde baffe bangi nnyo kati batuwadde kyakulabirako tubaze nga tubagamba nti bannaye mutukulembere oba mutugoberere oba mutuviire mu kkubo. Naye tukwebaza taata olw'okutugayidinga olw'okutukuumanga tukwenyumirizaamu ssebo tukusaasira. Omukama akugumye, Omukama agumye famire. Mukadde waffe Katikkiro tukwebaza emirimu tukwagaliza obuweereza obulungi ne Ssaabasajja Kabaka omutukizeeko okusaba kwaffe n'okwagala kwaffe. Tumusabira, tumwenyumirizaamu, tumwagala era tukkiriza nti Mukama yamutuwanga kirabo era ajja kuwangala nga Mukama akkiriza. Mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo omwoyo gw'omugenzi Omukama gumuze emirembe. Tweyanzizika nnyo tweyage kakati speech esembayo ya mukadde waffe Katikkiro era ssebo ojja kusaba ojje otuwe speech yo. Webale nnyo ssebo. Mukulu wange Joseph mulwanya muli semwogerere n'ab'omu makaago, mukulu wange John Baptist Walusimbi n'alinnya Sara Kagere n'owekitiibwa Baale Mugera, omulabirizi Kefa Kamya Semakula wa Rugave, Father Joseph Sebadduka bwana mukulu n'abasodoti bonna abali awo, Seboonalebo Kyagulanyi, mukyala wange mwannyina wuuno, era mulabe enkoko zemuwa bwe zimunyiriza. Sebo kojjange akulira oludda olwabula gavumenti Mapaasi Mpuuga ne ababaka ba Parliament, Oweekitiibwa Jude Muleke Pookino n'abaami ba Kabaka bonna, waliwo ne baminisita bangi abakabaka abaawummula, n'abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo. Kansobola okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Oluganda. Era Ssaabasajja obubaka bwe yabutisse n'alinnya Kagere, gwenja okusaba abo batuuseeko nga nze maze okwogera ebyange. Ssebo Oweekitiibwa Mulwanya muli tukusaasira nnyo n'ab'omu maka ago olw'okufiirwa kuno. Ng'omwana omukulu ate omuwala ateekwa okuba abadde akola kinene okukumaakuma banne era nga bwetugambye n'okubalaga ekituufu. Abaana abawala batera okuba n'enjawulo ku balenzi, oba abalenzi baba mu byabufuzi oba baba banoonya ssente oba baba basaggula makubo, naye abawala bamanyi nnyo okukumaakuma bannaabwe. Era bagamba nti oli bw'asooka okuzaala omwana omuwala n'emikisa gimugenderako, era bw'otunula ekiri wano kyeyogerera kyokka.
ne byonna bye batubuulidde. Era tumwebaza okukola omulimu kitaawe gwatubuulidde ogw'okubeera komanda. Era amaka gonna mwetaagamu omwana ategeera bakadde be ate ategeera ne banne. Amaka mangi gatobaamu omwana ategeera bakadde be ne banne tigatera kutereera. Era ekyo nakyo kizibu kyamaanyi nnyo mu nsangi zino. Maka mangi osanga nga buli mwana akola bibye. Kale omwana ow'engeri ng'ono bw'avaawo libadde buddene. Naye ekitiibwa mulwanya muli tujja kweraliikirira nnyo. Owagunjulira ono ate olwo banne temuubulemu mulala asobola okukola namakula byabadde akola. Nkusaasira nnyo ssebo ate naddala ngeri ey'amangu namakula gye yafuddemu. Ogambye naawe osaba ofe mangu mu mirembe. Naye ate omuntu afa amangu aleeta ekikangabwa kinene nnyo. Oluusi abantu bwe bajjanjabako omuntu babanga abateekeddwa nga bamanye ekiddirira. Naye n'ekyokutabonyaabonya bannayo kiriko obulungi bwakyo. N'oyo buteebonyaabonya. Naye tukusaasidde okuba nti omwana yafa ng'oli ku mawanga. Teri kintu kizibu kutambula lugendo luwanvu olwenkanidde awo ng'okomawo okuziika mwana wo. Era nze nali sirowooza nti ku Lwokutaano nali sirowooza nti mu miso onoobeeramu. Era neewuunya nnyo. Ffenna abali wano ndoza ffenna tukimanyi nti Oweekitiibwa Mulwanya Muli yakwasibwa Ddamula mu Julayi 1994. Ddamula n'amuzzaayo mu Desemba 2005. Yaweereza Obuganda emyaka mingi nnyo. Era Oweekitiibwa Makasi Mpuuga ne Honorable Kyagulanyi boogedde ku gaamu. Naye naffe ffenna Oweekitiibwa yatulaga bakatikkiro bwe bakola emirimu. Ate obwakatikkiro si mmere. Obwakatikkiro si mmere. Mu butuufu Omuganda agamba nti obwakatikkiro ndoddo. Obwakatikkiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu. Obuweereza ku ddaali bubaamu ebisoomooza bingi. Omuntu abantu baabawaka be bamunyweza. Era singa Oweekitiibwa Mulwanya Muli agadde kubabuulira endoddo gye yasanga mu bwakatikkiro n'obudde bwandikedde nga tukyali wano. Ndabye maama ng'anyeenya omutwe kubanga yabimanyanga. Kaakati bw'oba n'omwana ng'ono nga mulina omukwano ogwenkanidde awo, bw'ova mu bulanga olw'eggulo bano boogera biri, bano boogera bino. Omwana ng'oyo yakunyweza n'akuwa essanyu bwe kiri. Ate tukimanyi nti abadde mukwano gwo nnyo, kumpi nfa nfe, n'engeri gye wamuzaala ng'okyali gundi. Kale ndowooza akuyambye okuvuunuka obusozi n'emigga bingi. Naye wadde ennaku weeri, naye ate ekyo gwe mukululo gwe twebaliza Katonda. Ate kati mu kiseera kino, mu myaka gy'olimu tuyinza n'okugiyita egy'okuwummula, ng'olina omwana nga Namakulu ate naye ng'akuzeemukko. Omugaso gwe gwandibadde gw'amaanyi gy'oli. Kubanga n'emyaka gya Namakula gy'egyo gye bayita egy'amakungula. Naye nno Katonda abeera n'enteekateeka ze, era katuzikkirize nga bw'azireese. Gyo saasobodde ku Lwokutaano saasobola kubeera Lubaga nammwe kubanga nali nziika Bazili Olukyamuze Kabonera. Ndowooza mumumanyi omuziro oyo ate nga mukoddomi w'ekitiibwa Mulwanya Muli. Era naye singa si bya Namakula
yandibadde kabonera kyemmanyi ku lwange n'abo mu maka gange ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'Obuganda bwonna obuli wano n'obutaliiwo sebo tukusaasidde nnyo n'abo mu maka go era nange mbeebaza mwenna omukulu beyeebazizza nga Katikkiro kaakati mbeebaza okumukwatizaako mu mbeera tusaba Mukama abagumye ate n'omwana Jennifer Naziwa amunyweze ne baganda be ne bannyina bonna ate n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe nga bwe nabategeezeza Ssaabasajja Kabaka yatisse n'alinnya Kagere obubaka obw'ekitiibwa mulwanya muli semwogerere n'abo mu maka ge era ssebo n'alinnya kusaba ojje otuuse obubaka bw'Omuteregga. Ssaabasajja Kabaka awangaale.